Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kale ono y'omu ku mutabizi asinze okutunyumira okutukwata omugamba mu mwaka guno oguggwa. Okay. Magi wangi nkulamusizza alesebo ennyongerako ku ddoboozi katini alesebo yenze kadima namayanja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekinda buli ky'omuziki. mukulu kadima Wangi mukulu kadima njagala kuntaasa kutaasa ye naye oyo boyogera mpola sikuulya bulungi kutaasa ki kaakati mukulu kadima nga bw'otumanyi nankwanibwa omusajja wange atubeerawo kale nga tetwakolangako bya kikulu nga bw'omanyi. Temwakolangako bya kikulu biriwe ebyokwegatta ebyo nga tubeerawo kaakati kati nga ngamba olunaku lumu nga ngamba naye lwaki sigendako ewaani omulenzi wange. Omulenzi wamuyitaani? Omulenzi wange bamuyita Adamu. Kaakati nga ngenda nali ngenze kumalayo weekend mukulu kadima. Weekend wagenda Friday Saturday? Nagenda ku Friday. Natuuka nga ngenda saawa zaali awo natuuka nfumba nkola ku bintu awo. Gwe gwali omulundi gw'okusoose ogendayo? Omulundi ogusoose kola nga nkola mirimu saa ziwerawo 6. 6 kyekiro? Ogw'ekiro tutandika okusinda ku mukwano ng'abantu. Era mukulu kadima lwali munzikiza sinda mukwano obunyogovu buyitirivu. Obunyogovu nga buyitirivu. Obudde bwali bwampewo naye nga tuli awo munzikiza nga womanyi abaagalana. Mukulu kadima ntambuza emikono. Bannange mukulu kadima omusajja gye yakulira tewaali basezi. Kiki? Omusajja nga yakula neŋŋuma neŋŋamba akanjira ŋŋuma nkaliko okwegumya nze kane nga amagi guma ngenda okuwulira bannange nga nfa buli lwenkwatako bwe nti nga nzigwawo nga mpulira sikyassa. Nga tokyassa? Nga sikyassa. Kakati sinna kutegeera bulungi oŋŋamba lwakula tewaali musezi. Omusajja nga kiki? Mukulu kadima omusajja yali yabala ebitundu by'ekyama. Kaakati wakola otya? Nagenda owulira sikyassa nga mpulira sikyawera neŋŋamba kanimba omusajja ono nemulimba nti njagala gendako mu kyotiko nenfuluma bulungi mukulu kadima nayita mangi nempikawo mu buzigozigo nempika mu buzigozigo nga nnoonya maini wantya ku maini saawa nno eziri 6 gwa kiro nampita ayita mu buzigo nga ntandika nga mukama nyamba ngwa ku maini saa zigenda owera 8 mukulu kadima nga ali wange mu nju. Wadduka? Naddukayo. Kati wamulimba otya? Namugamba njagala gendako mu manju. Mukama nanyamba ne manju nina kufuluma bweru nga ngenda nayita mbuyisi. Okay, kakati Magi wange kakati kiki? Njagala ontaase kuba munnange nali nagenda n'ebintu byange nali ngeze kumalayo weekend namba naye nalekayo essimu yange nali njiguze sente nnyingi. Essimu yange gye njagala mukulu kadima. Essimu yange yali ya mitwalo 7. Lwaki tomukubira n'agikuwa? Mukulu kadima nze njagala obanya bannenze sisobola kudda wuwe. Akati eno gy'okubiddeko yaani? Eno ya mukwano gwaye mukulu kadima. Saa zino sirina essimu yange nagigula bbeeyi esinga okunnuma. Nagirekayo nga sirina we nnyinza gijjayo byonna nalekayo naye nze nsinga kwagala ssimu yange. Simu yo toddangayo kugamba nti obakanzireyo. Saagala banenze n'omulabako kati ntya bale ekkubo lyennyini eridde ewuwe mpulira saagala yadde okuddamu okukwatola oluguudo. Yaani? Adamu. Kati oyagala tumukubire tu. Kati ennamba yeeyo Adamu wagijjeewa kuba ndabako wano ennamba ya erinnya Adamu ku ssimu. Nga omanyi omukwano munnange tatuludde nga twekwana ennamba era oba olina ogikwata mu mutwe. Obadde ogirina. Ekintaasizza kyokka. Oyagala ssimu yo walekayo kinaki? Njagala ssimu ebirala byonna tampa. Njagala ssimu yange. Kale. Nga walaba. Natuukako.
Alo. Mzee Adam. Wanji sebo. Jebaleko. Alo sebo. Yes sebo obulamu bulungi. Yes sebo njagala ko nanyono sebo. Nze bampita Kadima na mayanja ne Kabogoza. Tukubidde okuva wano ku beeti sebo. Waliwo omukyala atutumye. Omukyala? Waliwo omukyala atutumye mukyala muwala. Mukyala bamuyita Magi. Magi? Bamuyita Magi atugaye nti aliko omwagalwawo ne mweyagalako simanya mweyagalako ebbanga awo n'ajjako n'ewuwo. Magi ki? Atugambye nti ye Magi. Magi? Wanje? Yogerako naye ati akutegeere. Adam. Waji? Jebaleko sebo. Kaina Magi? Wanje? So kuleke Magi. Mbadde buli ky'okunoonya mwana gwe. Tinda okimanyi nno mbadde ku bunkenke. Ate nze sookoleki waŋŋamba ntofuna bufumbi saazali. Okay Adam. Kati nze kanjogere naawe. Kakati Magi atugambye nti yava ewuwo kiro. Sawa musanvu. Muli naye? Tuli naye. Tinda oma nsegola bambadde ku bunkenke okiwulira Magi yafuma saa musanvu ogwekyo okiwulira nembeerawo nga ninda nezola saa 8 9 paka ne bwakya Magi obafunye buzibu oba yagudde mu bayayira bakayonda sabite ate sindaga nti obawafu obinnyo nti oba atambudde nawoga mu bayayi. Okay kakati Adam kakati bwe yagenda yalekawo ebintu byawo atugambye essimu naki nessimu yalekawo essimu awo mpya. Naye saagala nze kasawa mpe essimu yange yokka. Kakati abadde ayagala ssimu ye. Siganye kati essimu bajja yagala ifa yo gituufu mpya era eri wano kati kola ntya. Nedda njagala ogifunira wa boda yabagindeetera. Kola woti Magi. Adamu nedda njagala onyambe essimu yange ginteere ku wa boda. Sina buzibu nawo jangu kimesimu kubanga yabugenda ngamba naye omwana tujakulempya aginde kintono kiki jangu kime. Adamu nedda nyamba kimu nteere essimu yange ku wa boda agindeetere. Kiro atikati waboda namwesiga ezokulekula woti wati tujeno ojikima omuwene ngenda bagenda ku enamba y'essimu kwobo gyobo omuwa. Okay Adam waji yayagala simu ogifunire gwogiwa kwate essimu yange oginteera wa boda ng'ogiwa sesiga wa boda nakati Magi nakula kibuzibu obulamu bwange mbwagala okusinga. Nedda njagala nnyo obulamu bwange okusinga Magi natwekebeza HIV emirundi 3 era esera zino gisa nga tuli negative ate buzibu ki obulamu bwange bwensinga okwagala nawe kiki sigaze essimu sika ssimu atagyeko avuddeko kakati anti kakati omuwala muweereza essimu ye ku booda. Obuzibu ye girlfriend gwosoose okuba naye kakati naye nga olinako girlfriend eri yakikola ekyo n'adduka ali omu yekka ono Magi oba aliwo n'omulala waliwo omulala omu yekka be babiri nga badduka ono gwe gwali kugenda osooka okwegatta. Nse kati kankubulire maze ebbanga ddene myezi 6 okyuya nesijja kwima n'oluwombo lwenye sirujja nkuwadde kati watulatutuusa ku nsonga ate adduka misinde naye gwe bagamba bati oba olina ekizibu kyati muzeeyi kiti oli otya mu kikula kyo eky'obuntu gwe ng'omusajja okuwerako mpera oli musajja w'amaanyi ngwanguli nange ndi musajja ngwanguli naye kakasa kakati abantu osooka bagamba nti oli ngwanguli bogenda okwagala era ng'obonye ndi omusajja olina okwaga nti ndi musajja w'amaanyi nange naye kakasa ndi musajja w'amaanyi neewulira nange muli nkyewulira ng'omanyi nti bagenda siima siina nnyo byakugamba byeka bye bibaddusa weetereeze ate nga n'abasikazi abalebe baagala ekyo towulirawo nga baga nti abantu baagala muntu awera kale ssebo kakati katukuleke kati simu nsekazi anti tetumanyi kati kyakkola kuba omuwala agambye ogimuweereza owa booda ankubye obaana bayagala agikima kale ssebo kale mubeere bulungi kima baba yagazi
Sajja lyera. Sasa mujigenze gitya ne kadima. Namayanja ne ankukabongoza. Kuchenda mukaga katonyeze 3 beach farm. Ekintabuli ky'omuziki. Kale, kyokka bannange ensi eno si nnyangu. BFM. Esebo. Iribe kamwano ziyobu. Obiwulidde. Adamu afuusa Adamu. Adamu bayazigidi. Wanji? Mwami kadima ne anko Namayanja. Neko jange kabogozo w'engongo manyi munanga ab'engongo bebanzala nze Kamulegeya Godfrey Musayigwa Yezu Kristo ndieno Bujumba Seste. Naye munanga abakyala ebyo baagala kati eyo teyalidduse kwegamba yaseza n'omwagalo wawe ne bafuna eddagala. Webale. Aganye kimasimu ya nsanvu ng'owooza ddagala. Wanji? Kadima. Esebo. Sebali kuweereza. Kale munaffe. Nze maneja Umaro ndi ku Galuga stage esooka. Kati magi. Emisinde ntoza nayo kakati wali akyadduka. Omutima gumu. Maneja Umaro wali. Kale birungi. Yenze birungi ebuwambo kadima. Gwe mukazi tugambe. Naye mutuufu omukazi ye mutuufu. Omusajja yetereza agenda afune bamukendeezeemu. Onoonya ejjambi yekutema neebula. Wanji? Esebo? Kale? Lule Godfrey? Ekyamazima kumwenda Mtyana Road. Banna omwalo yaliyo ekituufu yaliyo kanadduka. Yagamba tajja bisobola. Talina gayitamu mwera. Webali nnyo Lule, webalire ddala okubanga mukwano oteesezza bulungi nnyo. BFM. Kadima. Wanji boss. Webali kuweereza sebo. Nkale. Desenti ja boss kanduwa na semuto. Owaye kyotasobola okireka. Dala yali mutuufu. Nkale webali nnyo munaffe webali ddala. Mwena badafu mwala okubanga mbadde mutuwuliriza yenze Abdul Tebukoza Kadima. Nze Namanja Priscilla. Nange ankukabogoza sana obunaka bululufu mu Luwaya. Ngenda kuyingirawo n'ennyimba mwenda zisinga okwokya mu kibimba musule bulungi.